Masaka. Ono ye Williams Kato ow'emyaka 24 omutuuze w'e Naminya mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe mu kiseera kino atasobola wadde okubaako kye yeekolera ng'entabwe eva ku bukambwe bwa mukazi we. Kato tumusanze afuna bujjanjabi mu ddwaliro lya Njeru Medical Center. Okutuuka ku kino Kato agamba nti kyava ku kubuuza mukyala we ku bigambibwa nti alina omukwano gwe yeenyigiramu n'omu ku bakasitoma ku bbaala yaabwe emanyiddwa nga Tipo Tavern. Kati obuzibu bwaliwo omukazi yali alina ensonga ze n'abakozi. Waliwo omuwala omu gwe bayita Prosi. Baba balina obuzibu nga Prosi ayagala kasitoma, kumbe mukyala wange naye ayagala kasitoma. Byali biwanvu ne balwanagana awo n'omuwala. Kati nze we nagenda okukola ngenze ku ofiisi okukola, omuwala nankubira message, ampeeza message mbu anko batugobye ku mirimu ne mbagamba kizibu ki. Kato agamba nti omukazi yatandika okukwata ebimuli okumpi okuli obutebe n'emiggo n'atandika okubimukasukira. Bwatuuka madamu awo n'atandika okugamba wandeetera mbega mu bbaala and so on. Mama natandika okufuna situulu awo n'atandika okunkuba ng'alina amaanyi agakunkubira ddala. Kati awo yalina omwana w'omulenzi nafuna akambe namutuma n'ebweru nafuna bino zi brushes zino ezikilininga gundi, how they call the brushes that cleans the room. Omwana n'azimenya n'azireetera maama we. Ku ssaawa nga 5:30 ez'ekiro nga bali awaka yawulira omukazi ng'alagira abaana okufumba amazzi kyatamanya nti gaali gakumuyirwa. Kanze kye nakola mu that time of fighting that she was fighting me, I had to run inside the children's bedroom. So when I look at children's bedroom, mchala najjawo machupa natandika okuhitinga towards the children's bedroom. There are a lot of bottles there. Bwe yali afuluma mu nju nga ziweze essaawa 6 ekiro, awo mukyala we n'amuzinduukiriza n'amuyira olwejje lw'amazzi. Omwana bwe yafumba amazzi ku ppako, I was opening leno nga ngulawo olujjaga kuvaawo n'etaasa ngende ebweru. Omukyala n'anjuwira amazzi n'agamba ffa njagala offe. Nabadde mu mbeera mbi, amazzi gali kunjokya nga sina buyambi bwonna. Kyokka mbu yali akubidde abakozi be babiri okuva ku bbaala, omukyala bwe yawulira nga bakonkona geeti n'agisiba obutabaganya kuyingira n'okulaba ogobadde. Abaana ne bajja okuntaasa. Omwana okujja okuntaasa by 2 of them whom I call the staff members. Yali Gulimuli ne Senyonga as my witnesses. Mbu okumanya ono yali amaliridde okumumiza omusu, balirwana abaali baagala okutaasa nabo olwajja yaleekaanira waggulu ng'abagamba nti bamuleke afe. Bwe natuuka awo abaana emagala munfunire piki oba nedda munfunire ekisumbuzo kya mmotoka muntwale mu ddwaliro. Mukazi atandika okugamba afe talina mmotoka wano, abaana baleeta epiki. Abaana okuleeta epiki n'atandika okubakuba ate assaulting them, abakuba n'amayinja. Kati mwana saa zonna yali mulwadde. Baba ku bakozi okuli ne Kato be yakubira essimu nga bategeeza ekyali kigenda mu maaso. Mu kiseera kino bagamba batiisibwa singa babako kye boogera mu kkooti. Tutuuka mu bagaddewo geeti muze bamuyida amazzi ali kwetonda tonzita naye nga stiiri omukazi akyamukuba n'omwana alina akambe. Senyonga n'agaba omwana akambe okuteeka ki, omwana akateeka mu nsawo. Muze n'asigala ng'akaaba olw'obulumi bwe yalimu. Nze maama nange nangamba lwaki omuntu amudwala biki naddako nankuba. Tutuuka nga nali maaso ga moloka afukamira aliteeka emikono waggulu nagamba mame oli kunzita naye nga ye wakuba nga wamukuba emiggo. Kalina mugamba tukwateko ono tumutwale mu ddwaliro. Ono bwe yali akajja nga tukwatako oli notandika omukuba emiggo n'afuluma emisiri era namundekera omwo ne mugalo damukuba ku musajja odamukubira naye ngenda kukuba. We arrested the woman, took to the police station. The relatives of the woman come to the police station, collaborate with the Uganda police officers to bond up the woman. When we came to discover that, we had to go to the law. Straight the woman was taken to prison. But still, they have that gut of going to prison
to see a way how to smuggle the woman out of prison. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Ssezzibwa Helen Butoto, omukyala Winnie Mugisha eyayira bba amazzi yakwatibwa era ng'ali mu kkomera alinda kuvunaanibwa. Era wano poliisi yaffe ey'Enjeru omukyala ono twamukwata ne tumunoonyerezaako. Olwamala okumunoonyerezaako amangu ddala fayiro netwalibwa mu kooti era nga nakati bwenjogerera n'omukyala Winnie Nabaweesa Mugisha ali Bugungu prison. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa Uganda Demographic and Health Survey okwa 2022, abasajja ebitundu 39 ku buli 100 okuva ku myaka 15 batuusibwako obuvune, so ng'ate ebitundu 30 ku buli 100 nga baliko abafumbo obuvune bw'abatuusibwako bakyala baabwe. Ate ya lipoota ya poliisi ey'obuzzi bw'emisango ey'omwaka gwa 2025, emisango 12,261 gyali gya butabanguko mu maka.